Eno ye program Emikolo n'Embaga buli Saturday ne Sunday ebeerawo essaawa 12 zennyini nga tukutusako emikolo egy'akabi ate emirungi. Mukwana ali eyo njagala okutegeeza eno ye Bukedde TV gagadde eyasalawo kuwa weekend yo ebeere ennyuvu ate nga nnungi ddala kubanga weekend zonna Saturday ne Sunday omanya bumanya giba mikolo gya Bukedde TV giba mikolo na mbaga okitegeera tubaawo nnyo okutuusaako ekyakabi ate era ekirungi n'olwaleero wentuse wennekanekanye mu gomesi ya Maria's Bridal. Maria's Bridal baneno be balina engoye ennungi engoye nnyingi engoye zifasiweya adduka bunnambiro ofune gawuni ye ey'ekirooto kyo olugoye olulungi gomesi ye ey'akabi engoye baatikudde nnyingi nnyo tosaana kuzimalawo adduka bunnambiro ku kizimbe kya City House opposite the arcade ojja kubanga mukwana ate obafunira ddala bulungi nnyo oba si kyo kuba ennamba eri wansi kuliko akabox weekati kalimu Maria's Bridal. Maria's Bridal omukubire omugambe ennamba ojje mikolo na mbaga mukwana agenda kusalirako oyina mukolo gwo gwaggwa oyina CD oba osuubira omukolo mu maaso awo December January bookinga Bukedde TV ng'ennaku zikyaliwo kijja tukola bubyo tukubire essimu ng'ate olunaku baalutwala tukubire ku noti 7 oba ojja waneno ku ofiisi zaffe waneno mu industrial area oba si kyo owulira ngisomye speed ennamba weeriawo era kuliko okulaga omukolo gwo kuba ku ssimu zino kube dikope otwebuuzeeko tukuwabule ate era omukolo gwo gugende bulungi nga Bukedde TV kweri teweerabira ne ba ashers ab'amaanyi abakyasinze wano mu East Africa ba ashers abategeera kye bakola bakama exotic ashers baneeno bakafulu mu asharinga ku mikolo kakati omulungi adaba straight awe nkututte Kansanga ate era gwe nkuleetedde omukyala ye mukyala Grace Nakisozi ng'ayanjula omwami w'omulungi ennyo Simon Kibalama omukolo gwali gwa bbeeyi ono omukyala muva Bulaaya ate ng'omwami ye awangalira wano mu Uganda naye nga bamaze emyaka 18 nga bali bonna omanyi long distance love eyo abasinga bagamba tenyuma abamu bagamba teriiyo mukwano gyeri era leero nkuleetedde abaagalana abasalawo okubeera bonna bamaze n'emyaka 18 nga bali mu mukwano ogwo omukyala abeera London ate omwami abeera wano eno mu Uganda omukwano bagutambuliza ddala bulungi nnyo era mwava n'ekyomuwendo ekyokuba nga ate bakola omukolo ogubagatta officially. Abagenyi we bali bagenda okutuula bali bataddewo glass tables ku top nga muyiseemu kala eyalabika obulungi eya blue green ate ku side nga waliwo silver olwo nno mukwano ne bateekako obutebe obwavaayo obulungi obwali bwetoolodde emmeeza yaffe eya glase ng'erabise bulungi nnyo era ng'obutebe buno eno bwali mu type ya Channel O nga buli mu kala ya silver ne white. Ku mmeeza baateekako ebimuli ebyavaayo obulungi ebyali mu kala ya green, lilac, purple. Mukwano kyali kiyitirivu nnyo. Ate era entebe y'omuko we yali agenda okutuula nayo baagitegeka bulungi nnyo ate ku terrace oba gite ceiling baateekako ebimuli ebiflowinga obutono obwali mu kala ya green, lilac ne purple olwo nno ne bateekako chandeliers eza covid ezaali mu kala ya gold ezaavaayo obulungi ennyo. Awo nno mukwano omugole we yali agenda okutuula giyite backdrop baali bagitimbye bulungi ddala. Backdrop y'omugole waffe yalabika bulungi nnyo era nga mukwano bagiteekako ebimuli bingi ebyali mu kkala ez'enjawulo omuli lilac, purple, ebimuli eby'enjawulo green ne bateekako entebe eya sofa mu kkala ya white ate era emabega ku background ne bateekayo screen eyali eyakisa ekimuli ekyavaayo obulungi mu kkala ya blue.
fere tukana kuwa bana bongaliza amane. Abakaaba ensonga batuukira ddala mu budde era nga baali bakulembeddwamu ekita ekya soda. Olwo nno abaana ab'obuwala abali banekaanekanye mu magomesi gaabwe ku luno abasawo baali very unique. Bayambala gomesi we batyo ne bagema abako ne bayingizibwa mu kidaala. Kitange kkiriza mutegeeze nti abasinga mu ffe wamaze okutwalibwa ekalamba. Era mukwano lwamala okugema abako baffe ab'ensonga olwo n'abaana ab'obuwala abasawo ne badda okuba nga babaako bye bategeeza taata bye basanze mu balwadde baabwe be bava okugema. Naffe bwe basawo naffe bwe tusayizi zaffe bantu bali efiko nnyo teboogera amazima gali nti muli bambejja bassebo nange nsense buse mu maaso gammwe ezengano nga ziveewo ye kitange. Baali bakavaako abaana ab'obuwala nabo abaali bategekedde obulungi omwali abaana ab'obulenzi. Your work has been excellent. Keep it up. You danced. Agisumuludde essaawa yonna ekyamagero kigwa Intenzimiko katono wa Uganda wa Ruchi. wa Luzungu. In my little English, the English in me disappears over the weekend. Don't be tempted to open that envelope in the presence of everybody. In the culture, it is a bad open. What you do, when you go back, reach inside, sit on a mattress, cushion yourself with a pillow, open it when you are alone. Abaye mu kubengaluza abaana bange bwanyongerere Bible. Batabani bange mweyagala emikolo gibeera gya lumu. Kulika abakubo banyabo bali mu kugabana mojja kiwulira. Anti owulira wati alina omuganda kyayita enfonyi nagatawasibya alwala yefave akaviiri era webeera nju eryetagula kiriya mukeno baasa ya saluuni oguddako mutabani wange omulabi akulembedde kyaguddeko. Batabani wange mutwalire galankaka mu nju wano lwaffe. Oyo mwana sula akofuna baba. Abaana bange muligide ekyo kyebayita okulumba. Watuliwe watupu tata wewe jini Rinti muka kumuka masabu mwanyongera engalo kwongera abaana Wimo Simon tuwage Erade basebo Erade baby Erade banyabo Erade nyabo ayisawo ki Joni akubya akama
awomerera ogamba yenyini mukolo ondabikidde ng'omuwala nalaba mu nnyonyi gano wenyweze ese oliri serious eddenzi ate omuwala omulabyeko ayaya laba muganda we teyeekola eno Reverend Father tunula eri taata bino mbadde ndowooza nti bya mukolo bukolo naye bisusse omukolo. Reverend Father obeera nga wooli kereziya eba etudde enaba bano babulako kintu kino bwe kiti okubeera nti baweesa kereziya ekitiibwa. tutambule bawala bange tambule bali mu kugeya eradde swiri erowooza nga biriko mmwe kati saagala bujja zino zizo towebaza nnyo zino zizo engeri gyofukamidde nkwongedde naawe ofukamidde nkwongedde ozze muno ofukamira abakyala n'okukuula ayaya mukongole batabani bange sibalaba bali mu byanga bana wulira engalo nga tukoneddemu tebali kujja sibawulira kampulira engalo abasose muyongereko maaso abasose muyongereko maaso taata nsaba omuntu yenna asigadde nga agenda kuweereza ekereziya asigale wano mu ekimu kya 10 engalo z'abanyinaze omunno mwe mwajjira ne ssenga ow'ensonga naye najja bulungi nnyo najjayo omwami era lwatyo n'amulaga mu lujjudde. Laba na bino mu mukolo ogw'okwanjula gwe tuyina babazane batuliza gwe gwe batemeredde egambo tuwulirize mwanyinaze abantu abo mbamanyi wulira engalo kulika akagambo naye nga tonasanyuka taata tosimala kwagaliza eggulu kwagaliza ebirungi nsaba katonda ku ekyo singa okwagala totweganye amondesere mpaka awo tuli awo engalo z'omwana w'omulenzi ayaya sibawulira engalo z'omwana w'omulenzi ono mwana mulenzi mu luzungu they simplified him bwe libanga ddagala mu ddwaliro this is ORS, a combination of sugar and salt. Bwe liba ttooke mu luzungu amaka galimu bazungu brother are you from the US? This is not matoke fingers simiera, it's not a cluster sichwaku, it's not a bunch sinkota,
is a plantation. Awo nno senga ow'ensonga watyo yajjayo omwami olwamala okuba ng'ayanjula omwami mu lujjudde nga bamaze okumutegeera watyo yaddayo mu nnyumba okumawo nga jjudde n'ekyana kiwala omukyala jjudde omukyala gumidde omukyala ow'empisa ate era omulungi the brown beauty in color alabika bulungi nnyo okukamala era nga njagala okutegeeza omwami Simon yalonda omukyala omulungi Grace yajja ayambadde era nga nekanekanye mu gomesi eyalabika obulungi nga gomesi ya gold ne cream ekitambaala kyali kya coffee brown era mukwano yayawukanako n'abagole b'ennaku zino abakozesa nnyo ekika ekya semusemu yayambala engoye ze nga tezifaanagana na kitambaala naye ne zivaayo bulungi ate era nezisobola okugjayo ekyo kye yali yeetaaga watyo omuyimbi Lady Titi ye yamufulumya n'amuyimbira obuyimba obwamusanyusa ennyo n'omuyimbi David Lutalo oluvannyuma n'abeegattako omukolo ne gutambula bulungi ate era ne guvaayo nga we gulina okubeera.
Even again London nga muto singa mwana muto naye yali muto ndoza ali about nga 17 so yagenda bali bakalabagana nono nga mukwano n'agenda yagenda nga nakomawo ne basinkana ne munne nakomawo ne basinkana paka muvuddemu bino ebibala basibirira entanda omwana ow'obulenzi n'ow'obuwala entanda gye nnyinza okubasibirirayo kakulembeza Katonda kubanga amazima gali nti Simon ayagala Grace amwagala tewali kirema nga waliwo okwagala yennyabo Katungulu na nyanya samutali tunula walala yagana kozanya na muliro saga mwera avoka mujire ngatennaola bali mubalekero obukunkumu wafewe bale kuzaala mukale mama bale kulera mukama yebale sabira omwana ow'obuwala n'avaamu omuntu mama omwana wange mwagala nnyo okumpa ekkula lino okundeetera omuko kintu kya ssanyu era emikisa gye mwagaliza gya mukama amukulembere bazaale baale emikisa gyonna gimukulembere. Omwana ow'obulenzi gw'ozadde olunaku olwaleero omugambayo bugambo ki? Omukadde gwaleese mpulira ssanyu jjereere ate obuntu bulamu bwatulaze era nkimanyi bwajja okubeera n'omwana wange era omwana wange mwana wampisa nnyo muntu mulamu ate ayagala abantu era ate ayagaliza abantu bagenderawo mu nnyumba okubanga omwami Simon azaalibwa mu butongole. Waatyo nno omutwalo gwa taata gwalina okuweebwa taata eyatusikira oba eyasikira omwami William Fredson Mukasa. Omutwalo gwali gwa TV eya iSense yali mu 65 inch yali nene ddala. After ne bagabula abakaaba ensonga oluvannyuma lw'okubakkiriza ng'abaana be bazadde ewaka. Omwana afuuse ensonga mu nnyumba muno omutwalo omukkiriza
TV Nakisozi abeere mulirwanaawo ffe abalangira tebatuwasaba balinaana abambejja akati nsaba ekiko kino mwanyinazo kirambuze wano nsaba taata z'olina oziwe Simon ne Simon z'alina azikuwe biyiribe Simon tuweerabira omukago tugusse baganda bane banya okubakulinze ng'omeketa ekuwangula eyo ate taata jagadde Simon mugambe taata ng'akyaliwo bw'atyo guno si mukago gwa nkima nti mukago naye guno mukago ddala era Bandulira omwami wange Kibalama Simon. Era gwekakasa nti azaaliddwa. atalina n'okuyongeramu ku ngalo bannange nsanyusa okukoza omulimu ogw'ettendo webale nnyabo nange nsanyusa okuddamu okusanga yannyabo bona meerere naye ani yalonze kala gwolonda oba ya mugole ye yalonda omugole ye yalonda kala eno kala eri rare omugole yagironda ate nampa sente ze nange nensalawo nenjireeta nenjimutimbira abagole abamu naddala mu kwambala baagala nnyo okubeera fast mu gomesi nga yagisooseemu kukutimba kiri kitewaliwo abagole abakusaba ebintu nga baagala be baba babisookamu iye abagole abasinga ababeera specific nga ganjagala ekintu bwe kiti nga mu Uganda tekirimu nga lakiraba nga n'omuganda tekirimu n'agamba kyammeka n'akikusasulira ssente n'okireeta n'akikozesa omukolo gwe n'amala n'agenda nga ye akyagala yaba akisookamu nga kirooto kye Second gomesi y'omukyala nga wenna kugambye nti omukyala ono muva Bulaaya era nga mukwana ebintu byonna bye yakola ku mukolo gwe byali unique. Okwaniriza ebirabo sina kyembyogerako, ebirabo byali bingi, sukaali obusawo tobala, sabbuuni, omuceere, okosa ebirabo ebikalu omwali entebe bingi nga wogenda okubiraba. Yajja nekanekanya omugomesi erabika obulungi mu kala ya lilac n'ekitambaala kye kya silver n'avaayo bulungi era ng'awo nno omuyimbi Honorable Geoffrey Rutaya ye yamufulumya omulundi ogwokubiri okuba nga yaniriza ebirabo bye mu bitiibwa.
Asante fetuze mukoze tuddamu netulemererwa lwatusaba muwandiikewo ansi ezo awo nno bwe muli kitukwasa tulikitwala yekaalu ya Mukama ensonga zibeera ziwedde. Omuyimbi Geoffrey Lutaya olwamala okuyimba we bato bannyina abalonje bajja mu sitayiri enzibu kuba yali yanjawulomu. Ebimuli bye baleeta munnange kizibu okubisanga ku bannyina abalala abawa abagole abalala ebimuli. Bajja n'ekimuli ekinene ekyali kikulembedde olwo ne baleeta n'ekimuli ekyali mu kisero nga nakyo kirabise bulungi nnyo nga kirimu pounds dollars zokka. Famire y'ab'enkima kubanga oyingiddemu ekika kya ddiini era kikiriza mu ddiini esinza ey'ekikatoliki. Era nga mwannyinaze asabe n'akugamba nti lwanakeeranga ku makya ogenda okusaba ogenda okukola ofukamiranga ku maviivi go n'okwata bayibuli eno n'omusomerako ng'agenda okukola. Nantikka n'ekirabo kino kitono nnyo naye ku ludda lw'ekyamugaso nnyo gy'oli. Eno mmira buli omu agimanyi mu Luganda ebirandabirwamu. Akugambye buli wakutunuulira bw'ati olinga endabirwamu eno. Era buli wonootuuka okugyerabamu ogenda kulabanga mu kifaananyi kya Kibalama Simon. Labalaba omwana wattu kye bamusiibuzza. Hi Grace, you look so beautiful tonight. My brother says, you're so precious, you're just like these dollars. Nyongera okumugamba ti Evelyn njagala weesiga nnyo Mukama cause bino byonna bina temyandibaddewo singa si Mukama. Kitiibwa kya Mukama. Njagala nnyo okwebaza omwami waffe byonna byakoze. Simon, thank you so much. Simon asobola okutubuulira ekifo ekitongole biri bulungi bulungi. Bulungi gye buli. Bannange abaana baffe tubaweereza obubaka. Bannange Mukama abakulembere mu bufumbo bwabwe. Basonyiwagane wabawe ebisobye. Omukyala obufumbo buba bukkakkamu. Nange kyemukubiriza okwekwasa ennyo Mukama. Mukama yabakulembera mu byonna. Abagole baffe bano abaana battu basabira Mukama abawe omukisa mu bufumbo bwabwe butambule bulungi. Obubaka bwensibirira abaana bwekwasa nnyo Katonda. Katonda ye byonna mu byonna. Okukuumagana mu buli mbeera. Obufumbo tebuba bwangu naye bakuumagane. The baby girl, ladies first nga bulijjo oli otya? Gyendi mukwano. Ate ogwebale kusiima. Bale kikuba. Kikubye. Ani yalonze olugoye? Olugoye luno munnange nno. Twalulonze wano kuba engoye ze nali nnonze nfunye nazisuula ku nnyonyi. Ya. So bwe natuuka wano nalina okunoonya ate olugoye olulala. Luno olugoye nalugula wano. Onyumye oli otya? Mpulira bulungi nnyo. Amannya bakuyisaani? Bampita Kibalama Simon. Webale kuleeta bintu n'oddugaza olujja n'eri yonna yonna gye tuli. Kisa kya Mukama. Omukwano ogwo gukuumye otya okuba nti gwe bunaayira ate gw'oli ena ate n'okikuuma paka mu bakadde? Obugumiikiriza mukwano. Ennyabo. Kamera sooka osuubize mwana muwala ono kubanga bannanga akukumidde okwagala. Mwana muwala musuubiza nti sigenda mulekawo era siri mukyawa wabula ngenda mukubaata empeta n'ebyenda bimwetokote.
Bubaka kibowereza abavubuka abandyagadde ottuka ku kkula lino ly'olimu kati? Obubaka bwenkubiriza abavubuka nyinza kugamba nti beesigangane n'emikwano gyabwe ate babeere bagumiikiriza kusobola okutuuka ku bintu nga bino. Eyakutimbidde okirabye kyakkoledde? Nkirabye gw'osiimye. Allah wamufuna otya? Omanye n'entimbo omanyi lwaki yakabina ebintu ebiraba byavudde ku mazzi ne bijja wano babitika babireetedde this mukolo. Omukyala wa Rivonia Events yatikka bino ebimuli byolaba bino n'amataala. Yeah, the box bazisumudde wano juzi. Wangi okikubye. Mu byonna sooka osibirire omukulu ono obubaka ate akimanyire ddala byaŋŋambyeko akusuubiza empeta. Nze ye musuubiza ng'oggyeko abalongo kufa naye sina gye muleka sisobola muleka. Njagala kwebaza sister owangaalira wa mbeera England. Njagala okwebaza ennyo. Mwana gukuwazeewaze paka e Uganda n'okomawo. Ate no 18 years tugukuumye embeera England. Okikola otya sooka ate ako kanyomero kalala nnyo sooka otubula okikuumye otya? Omanyi kyemanyi olina okufuna omusajja amanyi kyayagala. Kubanga abantu baŋŋamba nnyo. Oli mu kwerimba oli eri omusajja yali ne bagamba buli bantu abaawukana kubanga omu ali Bulaayi omu ali wano n'ababeera mu nnyumba bonna kubakola ki baawukana. So Mukama bw'akuba kyansi n'ofuna omwami amanyi kyayagala ng'owange ng'akwagala nnyo akutijjisa nnyo akuwa nnyo. Abakyala bye twagala. Okitegeera bye twagala obeerawo. Mu birabo ebyali ebingi waati omwami yagabiramu ne sheke ey'ensimbi. Omanyi kye bayita okuwa sheke nga si kaashi bannange. Nakusaba okkirize mpegidwe abayo mukyala wange Sebo muko nkweyanzisa nnyo olw'ekirabo kyange eky'enkoko n'ekyennu ate ne baasa enzito n'empulira ebiza kyonna. Changing dress y'omukyala yali yanjawulo ddala. Abasinga bambala dress abamu mishanana nga wena kugambye nti muva Bulaaya yalina okukola ebintu bye biri unique ate era ng'ayagala binyume. Waatyo yajjira mu lugoye olwalabika obulungi Indian wear mu kala ya red yavayo bulungi nnyo. Ekiyindi kyavayo bulungi. For engagement kino ekintu kiruddemu Dabiri finger ulile engalo ez'amaanyi. Even tulage Evelyn w'omulezi wa haka excellence aya basi omulenzi yetufuna nnyo walakuzi walakiza naye omulenzi omanyi waali wa 6 5 4 3 2 1 abaye engalo zijaguliza ku mwana wange aleese jjiiko Akabbo k'omuwala kajja kajjudde kaddayo kajjudde. Weekati n'ak'omukyala Grace yajja ne kaanekanye mu gomesi eya lemon green ng'atereddeko ekitambaala kya gold nga mulimu ne green. N'abaako by'ategeeza omwami we bye njagala gonna byali ku Bukedde TV. Weerabireko ate era onyumirwe. Ebibala bawa abantu ne Simon omusajja munayuganda gumanyi akyusa shillings noziza mu pound n'ogula ticket wagala okulaba
Kwanji gwe musajja gwe manyi akwata ssente n'agula ettaka n'aliteeka amanyaga n'ateeka emyaka buli musajja wanjawulo nnyo bebe oli buli kimu kyange sirese like I said toli wadde kyoba sirese sinebiki. These chocolates came from Germany. Sister wange yazirese okimanyi sister wange yankuza yarese chocolates zino. This envelope erimu health insurance. Njagala ku insuring obulamu busingo. Mbebaza mwenna abawaddeyo time yammwe okuva gye twatandikidde paka tukomekereza omukolo guneeno ogw'abaagalana ababiri omukyala Grace ng'ayanjula omwami we omulungi ennyo gwe bawangadde naye emyaka 18 omwami Kibalama Simon. Weebale kuweesa mukyala kitiibwa, weebale kumala n'okkiriza n'ogamba owaayi omukyala kamwanjule ensi ekitegeere n'abewaka bategeere nti mukwano mututte mu bitiibwa. So kikulaga kiggwa omukyala ali eyo ali mu bufumba ayagala emikolo oba atadde omwami wo ku pressure weeba si time yo eba tennatuuka mukwano gumiikiriza bano bamaze emyaka 18 ogiyita mitono n'ofumba ogusooka n'ofumba ogwokubiri emyaka 5 10 n'ova mu 10 n'oyingira 10 naye nga tebannaba kwanjula mukwano obuba bugumiikiriza ate ffenna tukimanyi obugumiikiriza kwe kuwangula. Tubaagaliza obufumbo bulungi, tubaagaliza y'abaana abalala oba oliawo mulina abalongo mwebale kukola mukolo mulungi ogwanyuma ennyo gwali eyo oyina mukolo gwo gwaggwadda oyega Bukedde TV ekuwe video coverage nga nungi okitegeera eraga omukolo gwo ku TV kope namba munambiro tubukinge nga bukyali tubeerewo tukulage ate era mu masanyu amayitirivu. Andaba nkutegeeza omukyala Nyambaza Maria's Bridal kyekyokuddibwamu kyo eri omukyala yenna ali eyo oyagala kwambala onyume oyagala kulabika bulungi mukwano weesiga aba Maria's Bridal balina gomesi ezakabi balina dresses ez'omutindo batikudde engoye stoko mpya ate nga nnungi. Oli mugole oyagala kubeera unique oyagala kwambazibwako brandi ennene eya Maria's Bridal dduka bunnambiro tolwawo bali mu town ku kizimbe kya City House opposite the arcade ojja kubanga mukwano ate obafunira ddala bulungi nnyo bakwambaze onyume. Josephine Namakula gemanya abasinga gobanyi gakama ozi tudde busaaleja obudde bwe bumu essaawa ziba 12 zennyini olunaku lubeera